njagala omanye kino, omukyala olina obusobozi n'obuyinza obukkiriza abantu abeebaka naawe kubanga mwe mu controllinga area eyo department eyo eya sex. Abasajja balina obuyinza kwani gwe bakkiriza okuwa relationship oba giyite commitment oba obufumbo. Kitegeeza be bacontrollinga ani ali mu relationship nabo. Gwe omukyala osobola okwebaka katugeze n'abasajja 10 kubanga gwe obakkiriza teri agenda kukwata. Gwe omukkiriza noga no gundi kato nawe nabo, it's all up to you. Omusajja ku the other side alina control kwani gwawa commitment. Era omuwala tobeeranga eyo n'olowooza nti ono guy gwe webase naye ye ali mu relationship naawe until guy oyo yakugambye nti ndi mu relationship naawe nagiconfirminga. Lwaki? Kubanga abasajja be bacontrollinga access to relationships, commitment and marriage. Mwe abakyala mwe mu controllinga access to sex. Nsaba control gy'olina ekyo ky'olinako obuyinza okikwatenga ekyebbeeyi. Oyinza n'okwebaka n'ekyalo kiramba naye nga mu kyalo kyonna teri n'omu ali willing kuwa commitment ye mu basajja abo. Omusajja asobola okwebaka n'abo bonna beyeebase nabo naye nga commitment ye agenda giwa omuntu ogwo omuntu omu. So siri eri ggwe mu abasajja mukole commitment yammwe mugiwe abantu bemumanyi nti ddala ono ngimuwadde for better for worse kubanga ekyo nakyo gyekiri mmwe mugaba commitment. So wo omuntu commitment ng'okimanyi nti oyo go welcominze because commitment eyo ring emu gy'olina eyo bw'ogimisuzinga tunakuwulira mu divorce n'ebiddako eyo mu biseera bya divorce. Naawe omukyala manya nti wano woolina control access to sex. Si buli agenda okwebaka naawe nti agenda kuwa commitment ye. Kiri eri ggwe ki ky'onoonya? Do you want the commitment or you just want to open for people and be used? Think about it. Sebakije Emmanuel.